tuleme okugayaala newankubadde nga tolina bantu b'okolera naye weekolere nga togayaala. Nkiddemu newankubadde nga tolina bantu kati bw'oyagala kusanyusa b'okolera bw'oga nti bagundi kambasinge bagundi kambalageko bagundi kankole bwe nti kyonna ky'okola kikole osobole okubeera obulungi, kikole ebiseera bye by'omu maaso bibeere birungi, kikole naawe osanyuka okukola kitundu kya bulamu eri abantu abalinga nze mu nsi nga tolina mutemwa gwa ssente gw'oyinza muwadde omuwadde ensi yonna nti atuule taddangamu okukola. Nze sinoonya ssente nti ntuule, nkola omubiri gwange gubeere mulamu naye ntuukirize n'ebyo Katonda bye yantondera. Oli mu puroguramu emisingi, simanyi oba ekyo kitegedde. Tetunoonya ssente omulidi gwazo gubeere mungi tutuule. Tetunoonya ssente tutandike okuzirya tutandike okumeketa ssente nga bunaku okeera kumeketa kunoonya by'onooziryamu. Abantu bangi abali abalinga nze baga nti saagala kumpa ssente nnyingi mbundekerawo okukola ntuule, saagala kumpa ssente nnyingi mbundekerawo okukola ntuule mmekete ssente okutuuka Yesu lwalimpita lwendidda mu ggulu. Nedda, ffe si byebigendererwa byaffe. Obulamu bwaffe si kulya na kunywa, obulamu bwaffe si kutuula butuuzi mbu byonna weebiri. Obulamu bwaffe kuweereza.